batusosonkereza nnyo nga security era leero mulabye ebibadde Kawempe abasirikale baffe bangi babakubye amayinja era abasirikale nga 7 bafunye ebisago by'amaanyi emmotoka zaffe ne bazikuba nga kwe kuli ne ambulance. They are using the old script to run their countries. The old script that cannot work. Watch, you see how Museveni will go down. He'll go down. And he'll go down very badly. People power, our power. People power, our power. Quiero pateno. Peruwa. Quiero pateno. Peruwa. People power. Nze mvume no problem. Embe tonde the mind. Buli aliyo ngalikolera ngamanyi suna yakola ekirimu kinanyiza kwetondedde era wowe ino bakatonda ku mutima gwo nsonyiwa. Mu bimu ku bye tugenda okulaba mu story eno be bantu okuziikibwa nga balamu tebaziikiddwa of course naye kyefaanaanyiriza. Tugenda kubeera nga tulaba akatambi kano akamu kendowooza nti kagenda kugenda viral ne ku mikutu gy'ensi yonna n'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu oba abatunuulizi b'eddembe ly'obuntu okwetooloola ensi bagenda keeyambisa. Mu ngeri endala poliisi yavuddeyo olunaku olwajjo n'eraga obukambwe n'obukaawu naye era omwogezi wa poliisi bwe yavuddeyo ategeezezza nti aba NUP batusosonkereza. Bulijjo bagamba nti campaign zibbowa temuli tiya gas. Bakubye abasirikale baffe, bakubye emmotoka zaffe naffe ne twanukula bwe tutyo. Nina ekirala kye nalabye nti gavumenti yaffe eno eya Mwami Museveni eyina ebintu bye yeewola okuva ku bafuzi abaali ab'amatwale nejja n'ebikozesa mu mulembe guno. Bakozesa ebintu ebyayita ne babikozesa ku mulembe guno okutulugunya bannayuganda. Omulangira Suuna avuddeyo ne yeetonda mu ngeri emu. Musajja mukulu amanyiddwa nga Bebe Cool. Bebe Cool avuddeyo n'agamba nti Bobi Wine yakyasinze okubeera ng'atunda enjiri ey'obusosoze mu mawanga, enjiri ey'okusiga obukyayi mu bantu n'ebirala bye tugenda okubeera nga tutunuulira. Embwa poliisi ze yaleese zaalumye abantu. Embwa zaalumye abantu. Tugenda beera nga tubitunuulira mu mboozi esingako wano. Nzikiriza tukolemu bwe tuti katono nnyo then nzije tusimbule embalaasi. DPTV Uganda, Down People Television. Weewaawo mbanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala. Kyogenda mu maaso n'okubeera ng'olaba ku screen yo be bantu b'emukono olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mukono wabula ekiri emukono bali mu kubeera nga babinuka amasejjere, ekiri emukono bali mu kubeera nga babiibya Agaliwo enjole, basuze embuutu zisekebbukana, basuze ebiwato nga babinyeenya okukira ku nje, balindirira era balindiridde omwagalo w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga bamwaniriza wakati mu bitiibwa. Nina ekintu kye nalowoozezaamu ngenda kujja nkibagambe katusooke tulabe embeera eri mu bendobendo lino ery'emukono then nzije nkubuulire kiki kye nalowoozezaamu olunaku olwajjo nawe ojja kumpa endowoozayo kale. Agamba ki? Baveeko bali.
omukulembeze tannaba kubeera ng'asimbula wabula ye mukono yatandise dda okubeera ng'efuuka red, yatandise dda okubeera ng'afuuka red. Nalabye abantu nga bakwatibwa olunaku olwajjo, nendaba abantu nga bagobebwa, neŋŋamba naye abantu bano obungi waliwo ekkomera erisobola okwakomondeetinga abantu bano bonna mu ggwanga. Tulina amakomera agasobola okusiba abantu bano bonna mu ggwanga? Awo simanyi, ojja kugenda mu comment section ogende mu maaso n'okubeera ng'ate ombuulira gwe ki ky'olowooza. Then nzikiriza tusooke tuveeko awo, tusooke tugende tufune omusajja gwe bayita Bebe Cool. Bebe Cool ensonga ze zino tusooke tuziwulirize, then tujje naye tumwogereko. Oba oli awo ayinza okuba yeetaaga tokabilite eri gye bali babakuba bucupa basekula basekule ng'ayagala tumwogereko. Leka tumwogereko. Ojja kumpa endowoozayo ku musajja omukulu ono. Nze gwe ndowooza nti yeeyisa ng'omwana omuto, n'endowooza ey'ekito esembayo. Number one, opposition ya Uganda ekulirwa Mwami Kyagulanyi by history yesoose okupromotinga tribalism and sectarianism before they even get anywhere. How? Ebigambo ebyo azabyogera emyaka nga 7. Bobi Wine talina kintu kyonna kyakola nga ye tatadde ekigambo Buganda fa Abaganda, Buganda fa Abaganda. That is typical tribalism. Nze omwami oyo yantamizza n'okuba Omuganda. Nti naddidde Abaganda kati tutandika okulabika nga ffe abatayagala ng'abasosoze olw'omuntu ki omu, olw'okubanga ye yalabanga ako ke kanyusi kasobola okutandikirako nti kubanga Buganda erina population nnene, Buganda yerimu opposition, bw'ogisuulamu omuliro n'ekintu ekibi ne bakitambuza ne bakiyingiza munda kijja kuleeta obwegugungo. Kaakati so byayogerako byakolera ddala. Byayogerako byakolera ddala. Ngenda kuwa good example. Mwami Kyagulanyi emirundi n'emirundi mingi nnyo akozeseza statement egamba Abaganda Abanyankole mu baboole. Kakati kitegeeza that is tribalism, sectarianism and all sorts. Ekyokubiri, sectarianism tunuulira Mwami Kyagulanyi atannayingira mu bukulembeze, tunuulira famire ye n'abamusemberedde. Number one, opposition ya Uganda ekulirwa Mwami Kyagulanyi by history yesoose okupromotinga tribalism and sectarianism before they... Waliwo omuntu gw'owulira nga tewandyagadde kumuddamu bubi, naye nga ayogera enjogera y'ekyana ekito, ayogera enjogera ey'ekijega, ng'ayogeza obutamanya, oba obutamanya kitono naye obutategeera. Bebe agambye Bobi Wine ye muntu asinze okuleeta obusosoze mu mawanga wano, era agamba nti omwami oyo Kyagulanyi antamiza n'okubeera Omuganda, amutamiza n'okubeera Omuganda, kubanga Kyagulanyi buli kyakola yeesigama ku Buganda fe Abaganda. Ekisooka agambye amutamiza okubeera Omuganda. Bebe simple, fuuka Omurundi. Fuuka Omurundi oba fuuka omulala mu ggwanga eddala, ekyo si kikulu. N'agamba nti buli waabeera ng'Abaganda, omuntu yenna atali proud na gy'ava oba oyina ekizibu ku mutwe, because ekyo toli kikyusa, si gwe wakisalawo, Katonda ye yakikuwa. Okubeera Omusoga, okubeera Omukiga, okubeera Omugisu, okubeera Omuteso, Omunyarwanda, Omukakwa, Omuki, ekyo Katonda ye yakikuwa. Bobi Wine alina okubeera proud n'Obuganda bwe, naye yayinza okubeera nga si y'ensonga. Bannanga abali ku mukutu guno mumbuulire,
Bobi Wine ddirwa mumuwulira ng'asosola mu mawanga. Buli wayogera ku bantu abo tubaboole ayogera ku kakundi ka click kagamba nti kano ka click kafuze eggwanga mu bumbula. Nene bwayimirira bwe yagenda mu Western eyo yabagamba nti ebikolebwa mwami Museveni ayagala kubibambaza. Mufaanane ng'abantu b'omu Western mmwe muzze mukola ebikyamu naye tukimanyi abikola muntu ogu omu. Newe kuba kuvunaanibwa ayina kuvunaanibwa nga ye omuntu. Nga ye omuntu. Beba agamba Bobi Wine ososa okubeera nga ososola mu mawanga. Osukidde ddala okusosola mu mawanga era kyokola kikyamu. Kiki kyolowooza ku Bebe Cool? Nja kusaba ompe ku ndowoozayo ku mwami ono Moses Sali n'ebigambo byayogera. Omanyi abantu abamu we balya bamala okulya empiyi ne baagala bazikubire mu bantu. Otunuulira essajja lino ne likusobera. Anyway, mubalekedde leka tugende mu bigambo boolyawo ebisinga ku ye okubeera ng'ayogera ebifaanana bwe bityo. Olunaku olwajjo waliwo omwana yakubiddwa amasasi. Kyesimanyi obudde buno omwana ono essasi baali muggyemu mu kugulu. Ekyo kyesimanyi. Ne yakubiddwa essasi nga bw'ogenda mu maaso n'okuba ng'olaba yakubiddwa essasi mu kugulu. Munansonyiwa sigenda balaga nnyo musaayi. Yes, olw'ensonga nti YouTube tekkiriza musaayi mu bintu byayo, naye ngenda kuba nga mpisaamu katono nnyo katono nnyo akatambi kano wulire kyekyatuuse ku mwana ono. Katono nnyo kansooke nkakuyisizeemuko wano katono then olabe era owulire kiki ekyamutuuseeko. Uganda Police byo byetukoze sijja balaga feesi ekirungi mumulabye lirino ne bagenda simanyi na kumanya tuli mu ddwaliro wano. Banaye muganda waffe oyo bamukubye essasi mwiriri omwo mu kugulu okwo nga wookulaba ndowooza mumulaba. Uganda Police byo byetukoze sijja balaga feesi ekirungi mumulabye lirino ne bagenda simanyi na kumanya tuli mu ddwaliro wano. Banaye muganda waffe oyo bamukubye. Now ebyo bye byabaddewo olunaku olwajjo. Abaana bakubiddwa amasasi. Amaki? Amasasi. Then njagala twekkaanye akatambi kano. Bw'olaba akatambi kano abaana bagobeddwa nga bava waggulu wali naye nga bonna bayiika mu kinnya ekyo. Bonna nga bayiika munda mu kinnya ekyo. Njagala nkulaga akatambi kano mu butuufu bwako. Wano ndowooza olengera abaana bakkirira. Gwolowooza bameka abaafunye obuvune mu mbeera eyo yokka yokka nga bagwayo mu kiko nga bw'olengera. Tunuulira oyinza okulowooza bayiwayo bafu oba abantu abaafudde. Baana b'abantu balamu bazze kuwagira omuntu gwe baagala era nga kye bakola kiri mu mateeka. Nnyo olunaku olwajjo poliisi yawaliriziddwa n'okukuba nga Bobi Wine ali mu kwogera eri abantu bayimiridde tebalina ku poliisi basiriikiridde mukama waabwe oba omuntu waabwe gwe baagala ayogere. Poliisi n'etandika obbakuba ttiya gaasi. Ten kino kinnyonnyola otya ddala? Kino oyinza kinnyonnyola otya eri ensi? Omwogezi wa poliisi naye nno tumulina ogenda muwulira.
And that continued for most part of the rally. But it didn't stop the NUP leaders from speaking to their supporters, who seemed unshaken by the gun sounds and tear gas in their environment. Okay. Olaba, bino tebyabadde kawempe wokka. Jukira, Bobi Wine agenda tuke kawempe ng'olwedde bakubye abantu amasannyalaze, ng'olwedde bakoze ebintu, abantu babakoze ebintu ntu byonna bibabadde babakoze. Nene kulaale kwennyini era batandise okubeera nga bakuba. N'atuuka okubeera ng'ava we yayogeredde kawempe nga yakasimbula era ne bakuba abantu. Ne mu kugenda gye yabadde agenda era ne basigala nga bakuba abantu. Then kaakati kino kyenjagala okuwa Mr. Rushoke ayinza kukinnyonnyola atya poliisi ekuba? Njagala otunuulira awo tuddeyo. Bava wano bakuba abantu. Omusajja akutte ekibooko agalula akuba ali muleeya. Ne weebuuza singa abantu bakyuka ne bataaninga against ye ayinza kwennyonnyolako atya. Era poliisi evaayo negamba bakubye basajja baffe ali muleeya. Toyina omu-identifyingira nti ono musirikale okuggyako banna abamwetoolodde. N'akuba. Ne tunuulira ono akutte emmundu. Gwe tunuulira kyali mukola buno bwe butiiza. Omulala asonze emmundu. Tetumanyi nnyo emmundu ne kino kimenya mateeka. Bwe tuba nga tuli bagoberera amateeka kino kimenya amateeka. This is absolutely stupidity. Tunuulira awo. Tunuulira awo olaba abasirikale bano kye bali mu kukola. Ono akutte emmundu agisonze mu bantu. Just in case ng'akutte ku mmandu saba agenda kumalawo bantu. Gwe kitunuulire oliyo omulimu gwe gumu gwa kuba masannyalaze. Omulengera agatadde ku mwana. Ni olwedde twategedde amasannyalaze gano obubi obugalimu. Oli ali mu kkuba akutte paper spray. Eno guno mukono gukuba, guno gukutte paper spray, akuba omuggo n'akuwa ne paper spray mu maaso. Gezaako kulaga ebikolwa by'abasirikale bano. Abo bakuba baana b'abantu. Bakuba abantu abazze ku campaign rally eri mu mateeka. Simanyi oba mugezaako okwekkaanya ekintu kino. Bobi Wine bw'aba atambula ng'agenda gy'agenda n'abantu be bonna oba bangi batya poliisi n'etabataataaganya tewabeerawo yadde obuzibu. Niye obuzibu bwonna butandika ne poliisi okubrokinga okusalako. Babanize procession
oyinza jigaana otya ku muntu ayagalwa abantu nga ne mwami Museveni eri bw'aba atambula abamwagala babeera mu kkubo eno miggo gye giramula. Now, awo tuveewo. Bwe tuba nga tuvuddewo, twalabye omwogezi wa poliisi Lushoke yavuddeyo n'agamba nti abawagizi ba NUP bano be basosonkereza poliisi era be bagireetera okola byonna byegenda maaso n'okuba ng'ekola. Omwogezi wa poliisi nga wallahi talina kutya yakoze statement gye njagala owulirize. Njagala nsooke njikuweeko okulaba nti nga security twewala tear gas n'obukuubagano obwo. Naye kye mulina okujjukiramu kirabika waliwo abantu abamu abafunamu mu tear gas ono, especially ba politicians. Ekirungi muze mbawulira n'okubawulira nga bagamba elections zino kirabika zibowa. Kino kyafuuka kyekwaso kya mukulu Lushoke kubanga tajja ku press conference n'atakyogera. Ffenna tumanyi baani abafuna mu kuba tear gas ono, either balina accountability ey'okutuukiriza be tear gas batwongere ku budget. Ne kino ekigambo mukulu Lushoke akikozesa okujjayo kiri nti muwulira boogera naye nga amazima naye agamanyi. Wano tewali mwana provokinga police. Kino akyogera kwekwasa n'okuzibiikirira biki ebiba byakoleddwa abapoliisi n'ab'ebyokwerinda. Weebuuze lwaki bikolebwa wano? Lwaki wano? Njagala mukwongere kubanga teziri mu tear gas. So batusosonkereza nnyo nga security era leero mulabye ebibadde Kawempe. Abasirikale baffe bangi babakubye amayinja era abasirikale nga 7 bafunye ebisago by'amaanyi. Emmotoka zaffe ne bazikuba nga kwe kuli ne ambulance. Yes, weewaawo tulina betukuteyo kubanga tubadde tulina okukozesaamu ku lyanyi okusobola okukakanya embeera. Si bwe twaliyagadde nti wabeewo situation ng'eyo we mugiraba, naye tuli kufuna okusoomozebwa kungi okuva mu bakulembeze abamu. Okay. Ye mukulu Lushoke bali mu kufuna okusoomozebwa kungi okuva mu bakulembeze abamu. Ayogedde ku kkubwa kw'abasirikale, ayogedde ku kwonoonebwa kw'emmotoka za poliisi, ayogedde n'ambulensi yayonooneddwa. Naye ekisinga okunnuma nze kiri kimu, kwe kujja ne boogera ebintu ebitabaddeewo. Omuntu ne bw'akeera ku makya n'asosonkereza poliisi, kale akasusa ejjinja mu muhandolinge, kubanga mutera wano okujja ne mutugamba. In fact mukulu Lushoke yennyini ye yatugamba lunaku lwaggulo nti oyinza okuddukira mu bantu nemanya tujja kufuna ng'oli wekka. Then ekibuuzo kiri nti lwaki ate mukuba tear gas ng'oyo gwe mulabye akoze ekikolwa ekikuba emmotoka ejjinja mumulabye? Kamera ku nguudo kweziri, poliisi erina bannamawulire baayo babeerawo okukuba ebifaananyi n'okukwata obutambi. Bwe kiba ng'oyo omuntu akoze akajagalalo mumulabye, mu kifo ky'okkuba abatakoze kajagalalo
mugende munone oyo akubye jinja. Neka kati mukulu Lushoke ddala amazima amatuufu kino oyinza kukinnyonnyola otya? Ekyo oyinza kinnyonnyola otya ekyo? Ensi oyinza gimatiza otya mukulu Lushoke nti mwabadde batuufu? Kyoga bano bonna bakubye amayinja. Bwe kibanga munnamungi w'omuntu 10,000 ezabadde kulaale mwakuteyo abantu 7. Kale lwaki temwagumiikiriza ne mugenda ne mubanona bunonyi? Era abakubye tiyagasi ng'abantu bayimiridde awo bali kulaale ya Kyagulanyi. Ekigendererwa kyabwe kyabadde ki? Kuba abantu already bali mu kuwuliriza kandidenti waabwe, bali mu kuwuliriza ayogera. Then kye kyakubiza tiyagasi mu bantu already abali mu kifo kimu ekimanyiddwa nti wayina okubeera tebali mu kutambula, bayimiridde, bali mu kusanyuka olw'ebigambo omuntu waabwe byabagamba ne mukuba tiyagasi. So oye mwogezi wa poliisi Lushoke, then njagala kubeera nga nkuleeta. Poliisi yaleese embwa zino era olunaku olwajjo nababuuzizza zino zizze kukola ki? Zizze kukola ki embwa mu bantu? Wabaddewo omubbi nti bazze kunoonyereza? Nedda. Ekigendererwa ky'embwa kino kyabadde ki? Naye bukeeredde nga nfunye ensonga lwaki embwa zijja. Nga sinaba nakuwa lwaki embwa zijja, abantu balumiddwa embwa. Ezo zennyini poliisi ziyaleese olunaku olwajjo. Zaalumye abantu ne bagenda n'ebisago eka. Njagala kuwa omukyalo ono then olabe embwa za poliisi kye zaamukoze. Njagala mukuwaako then osooka olabe ekyo kyolengera ku screen. Embwa kye zaamukoze. Bazireese kuluma abantu, bazireese kukola ki? Ogamba mpaayiriza kansooke nkuwa omukyalo ono then omwewulirireko ng'ayogera ku mbwa za poliisi kye zaamukoze. Alright. Ngenda ku dduuka kugula muceere kufumbira baana. Omusajja n'anteera embwa, laba kyenkoze olugoye endese bwereere nzenna. Abadde musajja yennyini, musirikale babaddewo aba babiri n'embwa ebadde ya bbulaaka. Nga ngenda ku dduuka kugula muceere, omusajja n'atembwa kyokka mufo ky'okuteera bali ab'effujja ateeredde nze omukazi laba bwenkoze obwereere. Kyokka batuwa basirikale bakuuma naye labayo kye bankoze. Teri kisinze nga kunnyiza kungirira kunteera mbwa mu bantu. Wakuyisanga mubbi. Ampisanga mubbi ate siri mubbi. Singa mbadde mubbi baleka ababbi ne baagala ate bagireffe abantu balamu. Ng'omutemu. Ng'omutemu yennyini sooka ondabe. Ondaba kye bankoze lino nne nkwagudde muno mwonna muno. Gwe sasobola kweyambulira. Tugamba tetukoleko bye tubeera tukola nti no batugenze eggula kino. Kiraba. Teri kisinze kunnyiza laba bandeka bwerere mu bantu. Singa bateekawo mbwa mbuno okuuma bakola fujjo baba tubba amasimu ogamba kale. Naye laba. Okay, kale. Embwa omulimo gwazo zezo zaagukoze. Naye tuddamu ne tutunuulira bino bitandikirawa. Tuddeyo tutunuulire. Emabegako abafuzi b'amatwale baakozesanga embwa zaabwe nga bw'olengerawo ku screen okutulugunya n'okulumya ng'ate bo bibawa essanyu. Bo byabawanga essanyu okulaba omuddugavu anga embwa eryawe mugajambula ng'abaddugavu abalala tebalina kye basobola kukola. Nga bw'olengera bano bakyeruppe bali basajja battu baddugavu ate munaakola ki? Omuzungu yali mu buyinza. Omuzungu yali mu buyinza. Be bayina buli kimu. Bagagga, bayina emmundu, buyinza bubali mu ngalo. Nga munnammwe bamuyuza, embwa emuyuza, mulaba nga mutunula. Kino kyova kaminga
abaddugavu bamala kurealizing amaanyi ge balina. Kino ky'overcoming bafuuka abantu bamala kurealizing how powerful they are. Bwe baaza okusa amaanyi gaabwe agali munda abaddugavu beenunula. Kino Bobi Wine kyatera okwogera nti ayina statement gyatera okukola nti when you lose your fear oba when we lose our fear they will lose the power. Bwe tunajjamu okutya bajja kuluzinga amaanyi gaabwe oba obuyinza. Ne kino abaddugavu okufuna eddembe tekyali kyakusinika mannyo. Waliwo okwekkiririzaamu nti kino tusobola okukikola ne tuva mu buddu. Abaddugavu ne bategeera be baani kiki kye basobola okukola singa baba bakkaanyiza wamu era ne bassa kimu nga nkuyege. Bino byakoma. Tulina endowooza mu mitwe gyaffe. Abantu abamu obalaba mu comment section naye Sajjime Mwami Museveni aligenda. Nomugamba yes, koza ayina ne time nti buli muntu ayina okufa. Ate emyaka gyo gigenda tegidda buto. Buli lunaku lw'otambula mu bulamu oba osemberera okufa kwo. Oyina kugaa ye kituufu ekyo nkiwulidde kyennyonnyodde. Naye ate mutabani we ye CDF. Bino ebigambo kambikuwe bwe nti kyekanze we mbambi bannyonnyola ebimu temubiwulira. Njagala owulira akatambi kano then nzije tweyongereyo. Ng'omaze okawuliriza tokawulira naye kawulirize. Mwami Museveni asobola okgenda 100% asobola okgenda. Singa biri bitegeerekeka, when we lose our fear they will lose their power. They are using the old script to run their countries. The old script that cannot work. Watch, you see. Omwami ono akunnyonnyola nti bakozesa script enkadde. Kakati kino already mbadde maze kikusiigira ekifaananyi. Batuleetedde embwa, naye embwa nkulaze n'abafuzi b'amatwale abazungu mu kutulugunya abaddugavu bakozesa embwa ng'ekyokutiisa. Ne bano kye bakola. Omusajja akugambye they use bakozesa old script enkadde okutiisatiisa abantu. Uliriza. Museveni will go down. He'll go down. The old script that cannot work. Watch, you see how Museveni will go down. He'll go down. Bakozesa script enkadde ezitasobola na kukola. Agamba nti tunula olabe engeri Museveni jajja ogendamu. And he'll go down very badly. Era ajja kugenda ate mu bubi ennyo. Ajja genda ate mu bubi ennyo. He will be chased out of the herd like an old tired lion. Ajja kugobebwa nga nkinyonnyole ntya. Ajja kugobebwa nga empologoma. Simanyi wenyiza kikunyonnyola kyennyonnyolere nga bw'okiwulidde. With a son as a general? Unabuuza ekibuuzo nga mutabani we ye jeno kisoboka kitya? Wuliriza ennyanukula. Pardon? The son? Yeah. That will be the first to be chased out. Omusajja akugambye nti ate oyo yajja okusooka okufulumizibwa, yajja okusooka okugobebwa before nga ne muzeeyi we tannagenda. He will be the first to escape from Uganda. Yajja okusooka n'okufuluma mu Uganda. This force is like an army that the world has never had before. Agamba nti amaanyi gano galinga gye ensi lyetawulirangako oba lyetalabangako. Maanyi ki gagamba? In the history of mankind. Mu byafaayo by'omuntu yenna oba eby'abantu. There is an army the world has never had before. Waliwo eggye abantu gye batawulirangako. It is young people. Be bavubuka abato.
be bavubuka abato. It's an army that has never been had before. You can't manage it. Dyeje dyotawulirangako kyokka nga tosobola kubeera nga olisobola. Owulidde ekigambo ekyo? Then oddayo ku bigambo by'omugenzi Hussein Kyanjo nti wajja kujjawo omulembe ogutamanyi bitiibwa dera ab'ebitiibwa baagwa. Wajja kujjawo omulembe ogutatya Amasasi. Wajja kujjawo omulembe ogutaagala kumanya. Wandibeera nga guno gwe mulembe. Kuba nalabye jjo nga bakuba abantu nga tebaseguka. Poliisi netuuka okuleeta extra power okulaba nga ebasaasaanya. Now, bw'ovaayo eyo twagala okwebuuza nti poliisi bye beeyogera bitegeeza ki? Nzikiriza tugenda kweyambisa katambi ka Uptop Boss nga nnyonnyola ku mwogezi wa poliisi Rutomu Dushoki. Ye Rushoki, then katusooke tuwulirize ku bigambo bya Uptop Boss. Basajja bano balusoke bayinalo. Otulo otya mu kamera n'okala. N'oyogera ebyekisiru nga bw'obyogera mu kamera. Nibimala ne bitambula buli wamu ku TV, ku social media buli wamu. Oddo otyeka n'otula n'abaana bo ku dining ne mukyalawo. Ate nga nabo babiraba. Simanyi oba nze nnina obuzibu naye saagala kulabikanga musiru mu maaso ga famire yange, mu maaso ga mukyala wange, mu maaso ga mama wange, mu maaso ga tata, mu maaso ga bato bange. Ndabike ng'omusiru naye ng'ebyo byonna babikola because of money. Sente tesobola kuntuusawo, nze nja kufa obwavu. Tuvula mikwano gyange gisinga gigamba munina pride. Nze tosobola kunkozesa bya kisiru. Mbolokuba sente abantu bange batuuka okundabanga omusiru ng'ono Lusoke. Kyokka nga ebyo byonna mubikola mbu munoonyeza baana bammwe bulamu bulungi, munoonyeza famire zammwe bulamu bulungi, naye nga tebalina bulamu bulungi bwe bagenda kubeeramu. Lusoke bino byokola obikola nti olw'okuba nojja noyogera ebyekisiru ng'onoonya school fees z'abaana, naye ne school fees z'onoonya abaana abo tebagenda kusoma. Kubanga bino byoyogera bigenda ku mutimbagano. Buli wamu wonna abaana bammwe balina bye basoma nabo babiraba. Bajja bibulinga ebyo ebyana byammwe tebijja kusoma. Nza kubuulira bino ndi victim wa being bullied ku ssomero. Manyi kye kitegeeza okubeera nga baana bandi be tulabye be babulinga n'akeera ku makyanga okusoma ku mulemi. Naye nekikwano kyange kikato muluta kiri eyo mu Amerika kati. Kyambulingako mukazi yakeera enkya neighbor ngampe ebicepere byembu ngende mbitunde ku ssomero kuba abaana b'okusomero ngambireeta. Nga kikwata ebyo lunaku lwasooka olwokubiri nga yate bantu malinnya lya Mr. Pizza. Gwe erinnya lya Mr. Pizza essaawa eno olw'okuba oli muntu mukulu oli mentally strong. Olaba nga liryokke teririna buzibu lwaki oli mentally strong, naye omwana ow'ekyokutaano likulemya okusoma tebaakoma kulimpita. Omwana oyo kato muluta gwolaba yagamba mbu ebicepere ebyo okubizinga kubanga balinga bakizinga bwekiti nga wakati kirimukawo. Mbu mama wange adde eri ne taata wange ne bakwata gundi eri ne bagiteeka mu nkwawa bati ne balyoka bakasuka kawo yagizingira mu nkwawa ne tusuula mu kalaayi. Nga akasuka bwati nakizingira mu nkwawa n'akasuka mu kalaayi. Kati natukanga buli we bandaba buli wandaba amaaso ne tugetunuliza ng'agira ati akokokka gwe olwaleero oyinza okukalaba nti kalyokke kubanga oli mentally strong oli mukulu naye ku mwana kamulemya okusoma kannemya okusoma webicepere ne muga asibiddamu bitwala ku ssomero ne babimanja nga Mr. Pizza ziri waziri nga tokyabituleetera tebakyabizinga gwe ne binnema. Era bw'obuuza ba obi bange ne ba ogi bange ku Birali, nze ku Birali nasoma paka P5 P6 P7 najituulira walala nakomawo mu secondary nga abasomesa ne bakanya kubuuza omwana omugezi lwaki takyayagala kusoma Ismaila, lwaki takyayagala kusoma nga nze nsirise n'ekyama kyange. Olwaleero ajeti bw'anaalaba vidiyo eno lwajja okutegeera lwaki neegugunga neŋŋaana okugenda ku ssomero. Amazima yali tagamanyi era bw'anaalaba ka vidiyo kano alyoka ategeera ekyannemye okusoma kumbuulinga. Kati Lusoke by'otunula mu kamera n'obeeranga akayiringu. Ebyo byokka abaana bo bajja bibabuulinga ku ssomero. Comment section yokka abantu ba comment section balina obugambo obupya. Akuteekako ekigambo nga kikutuuka kati omwana wo bagende bakimuyimbe ku ssomero olabo baana asomayo.
mubanoonyeza bulamu bulungi naye tebajja kubufuna. Kati Lusoko alina statement gyakoze n'agamba musimanyi abasirikale mbusimanyi balipootinze injuries abasirikale bafunye injuries. Can you convince Ugandans nti omusirikale asobola okubeerawo ng'ayimiridde mbu bannayuganda ne bajja ne bamukuba amayinja? Tiyagaso no yennyini gwe mukuba tali selective ti agenda kulondako bawagizi ba Nuupu bokka, agenda kukubiramu n'abasirikale era obalaba bonna nga baasimulanga ebiriga nomugamba onaatukuba eminyira kiki tiyagas. Kati mwe kennyini mwekolako abasirikale bennyini beekolako damage bebekolako ezo injuries zemulaba kuba naye bamukuba tiyagas ajja tagala atandika okuzunga agweri tiyagas nga amususeeko mwagala ku duty simanyi waliwo komanda ono duty ate simanyi biki afundikire nga agudde ebigwo nga naye tiyagas amukubye ebigwo olumala ng'okiteeka ku bantu ezo statement ng'ojja ng'oyogera ebyo ebyekisiro. So Lusoko tereera terero obulamu bumuzimbira abaana bamwe tebagenda bufuna kyovula bebyana byammwe bisinga mugenda bisanga nga biferiya mu bulamu. Lwaki ebyo bajja bibulinga tebijja kusoma? Ati mpozi balina akagambo ke bagamba nti bw'oba okola business oba nga tewaliiwo demand toyinaawo business. Kati poliisi buli lwebeera mu rallies ng'eraba tewaliiwo mivuyo omugaso gwa poliisi mbolo guba teguliiwo. Kati komwe kamweterewo ensasagge eyammwe mutandika okuba tiyagas kuba mukubya abantu tiyagas ng'omukulembeze ali mu kwogera ne mutandika okuba emmotoka nga tewaliiwo nsasagge yonna tewaliiwo ki ne mutandika okuba mu bantu tiyagas nga tewaliiwo kye babadde olw'okuba kati munoonya bizinesi mwagala kulaga nti muyina omugaso mukola. Lusoko ebyana bye tebijja kusoma. Gweddayo naawe weetunuulire video zo nga bamaze zikwata weetunuulire naawe kennyini ojja kwesekerera. Yes, I'm out. Okay, ye uptop boss bwatyo nga genda maaso n'okuba ng'agamba Mr. Lusoko oba oliawo ku statement zaakola. Now oye Kabanda yavuddeyo n'agamba Nalukoola nti president we yavumye President Museveni amagumba amakadde era n'asaba bannakawempe obutamulonda. Kabanda n'abuuzeeyo manifesto ki? Bobi Wine okugamba mwami Museveni nti akuze kino kyanyiizizza Kabanda era yabuuzizza Nalukoola nti eyo ye manifesto gye mutambuza gye manifesto gye mutambuza. Ebyo nanga bigenda maaso. Secretary General David Lewis Lubongoya kumpi akawungezi k'olunaku olwajjo konna yakamaze mu malwaliro ng'agenda maaso n'okubeera ng'alambula abantu abaakubiddwa, abaalumiziddwa n'abafunye ebisago eby'enjawulo mu malwaliro. Okusinziira ku David Lewis Lubongoya n'obubaka bwe twafunye okuva ku mukutu gwe olunaku lwonna okuva baavudde campaign kumpi ekiro kyonna yasiibye mu malwaliro ng'alambula abaana ab'enjawulo abaafunye ebisago mu lunaku olwajjo. Abaana bangi baafunye ebisago, abaana bangi baafunye ebisago olunaku olwajjo. Kale nno nga NUP abakulu basaze ne bagala tetujja kuddaka okutuuka nga tumaze okulambula buli mwana era tutegedde embeera mwali naki kye tuyinza okubeera nga tukola. Mubamu ku baakubiddwa ne munnamawulire wa Shabi mu Malende yakubiddwa mizibu, ebifaananyi bye Nandi bireeseeko wano naye birabikira ddala bubi nnyo. So byebyo njagala kusembyayo omulangira Suuna ye OS. Njagala kubeera nga nsembeyo omulangira Suuna wano then tujje tukuwe ensasagge endala. Omulangira Suuna yeetonda, tetujja nnyo mugenda ala tusooke tumulabeko katono then tuveewo. Musonyiwe oba nasobya mwana wo oba kitaawo oba mama wo oba nga kyali mu kwogera oba mu ntunula mu ntambula oba olw'okuba ekitonde kyeniina nga nakyo kirina be kinyiiza beetondedde. Naye njagala mumanye ekintu kimu, we are not the architectures of our own being.
sife tuwe designinga abantu betuwa mayumba sife tuwe zimba Katonda yakera ku macha na atutonda era bwe yali atutonda buli omu yamuwa embeera ze nawe olina boonyiiza muganda wange abandi agadde okuvuma naye ne bakuleka ne bagamba tetujja kumuvuma katumuleke naye kati gwoddajja ku muntu muno n'omuvuma bino n'omuliisa biri mazima nga mukama temuvanga muwadde ekigambo ekikuvuma nze munvume no problem embe etondedde buli ali eyo ng'ali kulembera ng'amanyi suuna yakola ekintu kinanyiiza kwetondedde era woba olina oba Katonda ku mutima gwo nsonyiwa ye mulangira suuna mukwano gwange sigenda kubeera nga nsukkako wano tusinkane mu mboozi endala mawulire mangi gagenda kubeera nga gagenda kubeera nga gakutuukako mukwano gwange omukulembeze agenda kubeera nga ayolekera mukono era ng'abantu b'emukono bali bulungi nnyo bulindaala okubeera nga bamwaniriza munyaniriza enaaba esingira ddala okubeera ey'omuwendo nakulaze dda nti abantu beesunze dda era bali mu kubinuka masejjere njagala kwebaza wenna atambudde nange okuva gye twatandikidde okutuuka wano wetugenze mu maaso n'okubeera nga tumalira buli eyasindika akatambike ogenda kubeera nga okalaba olunaku olwajjo lwabadde lwavaawo mpitewo nga tetulina ngeri gye tusobola kubeera nga tuteekamu obutambi buno wabula leero tugenda gezaako okulaba nga buli story tuteekayo baganda baffe n'endowooza zammwe ez'enjawulo tugenda kubeera nga tuziteekayo muzirabe muzigwe ennyarwe munzikirize ndowooza mbateere wano video gimpeere like eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga ensonga etambulire ddala mubeere bulungi mweraba